Pastor Bujinga akubiddwa amasasi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Driver we afiiriddewo, naye Pastor Bujingo ye addusiddwa e Mulago ng'embeera si ya mulembe nnyo. Abalabyeko bagamba nti eno tebadde mission ya kutta Pastor Bujingo, wabula waliwo akabadi akazannyibwa. Pastor Bujingo bw'obanga ogenda okukola stunt, fubanga okulaba nti stunt zino muzirehassinga n'ofuna director omulungi. Ate bw'obanga ogenda kukola stunt, fubanga okulaba nti totya kulumya. Bw'obanga ogenda kukola stunt ey'amaanyi ng'eno, kkiriza bakulumye so that ebeere luliyo ate naffe abagenda ogira beetunyumire. Njagala mutunulire events z'abantu abakubiddwako ku masasi oba abadde assassinated abo abasimatusa assassination. Inti bobo batunulidde mu ku breakinga wana amawulire omuntu nga bamukubya amasasi. Baga breakinga ne go bakubya amasasi akyali ku scene. Ono baga breakinze ali mu intensive care unit nga waliwo agatuwe no ku Facebook nga live score z'omupiira nti kati guliyemwemu gashumba n'atoteerayo muba mukubye. Tewaliwo ku mulembe guneno ogwa masimu. Tetuyinaawo kafaananyi kalala, tuyinaawo akafaananyi aka. Omuntu nga bamukubya amasasi abantu bonna bannayuganda basooka ne bakuŋŋaanira wawe gavugidde. Wano wote waliwo bakuŋŋaanyi simanyi oba ennyimmundu ezamulumbye ezabadde za silence. Ate tuyinaawo akafaananyi aka. Tetuyinaawo eyewitness oba tetuyinaawo baawulidde nga bazze okulaba bakirolo. Abo tebaliiwo. Njagala otunuulire ku bantu abasimatusa assassination nti abaana bano tebajja ne bakuba miss kuba basooka ne bakola reconnaissance okukakasiza ddala nti gwe balumba ne bwaba wa mundu nti balina omweliminatinga. Katusooke ku survival eya Bobi Wine ku gundi ya Yasini Kawuma baali bamanyi waatuula era we bakuba side ya driver. Unfortunately Yasini yali eyo oyo Bobi Wine ye naakola ki n'abanga survivinze era twalaba ebifaananyi by'okusiini. Amawulire baga breakinga ku scene nga n'omwana tebannamujja mu motoka. Tugende ku assassination ya Katumba Wamala ayina n'owe mundu. Bagenda oku breakinga amawulire ag'okulumbibwakwe ng'akyali ne ku scene ne batukubira ebifaananyi nga yenna atiirika musaayaati nga yenna bamulumiza n'omulumya. Omulaba munnamagye ali wero trained yasimatuka assassination naye era yasigaza obulumi buli nti balina we bamukuba ne bamulumya. Bwe twalabye yasimatusa assassination Pastor Bujingo bamutulaza avudde mu intensive care unit ng'ayina kunena akabandegi ng'alinga ava okujjako omusayi gwa sirimu nenga ono nga mutendeke n'okusinga munnamagye yavaamu ng'omusayi gwonna gumujjudde. Bano abaana basooka kukola reconnaissance ne bakakasa nti gwe bagenda okukuba target weeri susi kumala gajja kati we bazze ne bakubako duleeva yekka gwe ne bakuleka. Emmotoka yo ya Amadi era bweba ya Amadi oba Amadi bwayo nga busaliriza nti eri Amadi ku side wokka wootuula eyo ready flag emukuzo nti wano watulimbye wabadde olina okukkiriza naawe bakulumye to make your story lukuliyo. Ebyo bikwatiremu bali abajegajega abalala naye nze bye toyinza kubinkwatiramu. Kino ofumba kiboozi kyo oli mu kuyiiya kiki kisitole kye ekyasayiramu kuba tokyalina kyo nnyonnyola ndigazo nti togenda zisobola zizimbira Pentagoni. Kati oyagala opreparinga ekitole kye ekyasayiramu gwoyitemu paka gy'oyagala okgenda ng'olinawo ekisitole kyo ky'ozimbye nti baali banzita kuba kakati kanani teriiwo. Kati oyagala kumyansa ng'endiga ozikoze eki omaze ozinyoloosa ogende naye ng'omaze okuzimba sitoleyo kwogenda okusabira sayiramu kuba omaze okubba kati okkuse. Bannange kati akasajja kakkuse endiga zonna nze mbabuulira kano kaagala kumyansa n'ekirala waliwo kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo. Kati akageri kiri nti oli mu ndiga yiyi zirina okuleeta ettooke era ogenda kukuŋŋaanya ettooke nti munnange omusumba yasimatusa okufa yasimatusa eryo nali ettafaali oyina odditikkula. Nze bye togenda kubinkwatiramu bannange togenda kubinkwatiramu. Eno sitanti yabuliddemu ddala olulala osookanga n'otuula ate mwagala okukola sitanti ate temwagala kukola lihaaso. Gwe byo biraba ebigundi bye bigatta nga waliwo atu updates. Kakati njogeddeko naye ali mu ddwaliro. Akafaananyi ka siini tuyina kamu wenna omema bumemi oti mu kasaatiko mu intensive care unit ng'ovuddewo n'akabandegiiko wano. Naye bannange Uganda eno buli omu ava ayagala kutusiriwalirako busiriwalize ayagala kumyansa takyalina kyagamba ndiga sente zonna nga bwazikuŋŋaanyiza kati ayagala kuyitamu gy'anaasaba asayiramu ayagala agende ne sitole nywevu bw'ayitamu n'akasente. So endiga nze mbabikidde bukyali
ono abatereeze kati asombyeko kyasombye takyalina ansa ayagala kumyansa misinde musajja ono engeri gye yasurvivinzemu assassination enzenyumi taliiko yadde akanuubule n'aka Katumba Wamala yasimattuka nga mwali mu mmotoka yavaamu n'ebisago ono ayina katuli kampiso ina kunena akaba ensonga ya Pastor Bujingo okusimattuka amasasi buli muntu yeewuunya nti bajjenero abalwanye ku ntalo bajje n'abatambula n'emmundu ezibakuuma mu mmotoka tebasobola kusimattuka nga neeyagezaako kusimattuka ye Katumba Wamala naye waakiri yasimattuka n'ebisago ng'ensi ebiraba era yatwalibwa mu ddwaliro n'ajjanjabibwa n'amasasi bamuggyamu magye naye Pastor Bujingo atalina na mmundu n'abeera omutendeke asobola okusimattuka amasasi ne limukwatako bukwasi ku mukono kitegeeza nti awaaddewo ddiiru epangibwa ate nno ettaka lya Kanani kuva dda nga kyogerebwa nti si lya Pastor Bujingo weewaawo yasonze ensimbi mu bantu nti agenda bazimbira Pentagoni amaze okulyamu omusimbi gwalidde amaze okuzimbamu amaka gali kwoleka emmotoka avuze ensajja zonna ze yeetaaga okuvugako ye alaba nga abantu bagenda kumubuuza nti owaaye Pentagoni gy'otusondesa ebbanga lyonna eriwa ayagala kufuna kyakwekwasa nti owaaye abantu bannoonya baagala kunkuba masasi afune waayita adduke mu ggwanga Uganda nga temulina kye mugenda mumubanja nga mmwe mwennyini mwe mumusaasira nti owaaye pasita waffe kadduka ataase obulamu naye ng'abo basajja bakozi ba nsimbi baddiira bajja bakolamu nsimbi oluvannyuma amale bakuwuliite kati yeepangidde omupango ogwo n'asobola okussa omwana w'abandi driver we ye n'asimattuka era wowulirira bino omuntu yasimattuse amasasi gaakubiddwa kiro ku ssaawa eno ali bulungi abasawo b'emulago bakoze ekisoboka bamaze okuzza obulamu bw'engulu eyo ye Uganda bw'oba tonnagenda mu kikya kikwata kiweebwayo ekyo kiwaayo bw'oba tebannakufuula ndiga sooka ng'okozesa omutwe gwo otegeere nti wano wenteeka ensimbi zange ddala tuzimba nnyumba ya Katonda oba tuzimbira muntu ssekinnoomu kubanga olabayo gwe muwa ensimbi abagamba nti muzimba nnyumba ya Katonda akulaakulana ku sipiidi ya waggulu nnyo ku zammwe ze mumuwa naye ate mmwe abawaayo ensimbi temulina kye mukyusiza ku bulamu bwammwe n'olwekyo mukozese emitwe gyammwe mukyuse amagezi gammwe gafuuke majja mugaggawaza abasumba bamala okugaggawala ne bakwatamu ebyabwe ne badduka musigala mukaaba nga mugamba kale omusajja twamuwa obuwumbi n'obuwumbi atuzimbira ekyaki naye kyewuunyisa tagizimbye kubanga weebuuze nti kyaki eyo talinamu mwana we nti waakiri ye ne bw'anaaba avuddewo tunaabuuza omwana we nti taatawo ssente zaffe yaziteeka wa ze twasondanga kitegeeza bw'agenda aba agenze kalamba nga kaweddemu